Ebyo Dr. Halim Mukubi amasasi bitiisa poliisi ebiyingiddemu bamunoonya aliira ku nsiko ebyama bingi bivuddeyo bwino bungi avuddeyo audio enkambwe zivuddeyo n'ew'omusajja yali yanobayo dda n'amubba edduuka ddamba n'alikaliza naye avuddeyo n'ayogera ku sayidi ye ogenda kubeera nga obyewulirirako ebisinga ensonga za Miss Damamu ne maama we zikyagendera ddala mu maaso byonna mbikuleetedde ogenda kubeera nga obyerabirako ate nga n'ebisingawo byonna mbireese maaso awo naye nga wasuza otya osiibye otya gwe n'omulungi ampuliriza Ochano Media kw'oli subscribe for more updates like share and comment teweerabira okunyiga notification bell obenga notified lwentekawo video empya nyongera okujjukiza nti tukuzuulira omwagalwawo tobeere omwagalwawo n'akubuzaabuza tokyamutegera olyoza oli omukumbe muli bangi munange namba y'essimu yaffe eyo ku screen to inboxing twogere tumukuzuulire otegere ekituufu ove mu kubuzaabuza ove mu bulimba tukola airport pickup ku bbeeyi layisi ebbeeyi yaffe eri wansi ddala nga bw'okiwulira tu inboxing enamba yaffe eyo ku screen tu inboxing twogerezeganye munange ebisinga bibeera biyina kugwera ku WhatsApp kuba yo nsobola okukubira nsobola okurecordinga audio n'enkuweereza n'enkunyonyola ne mu comment section mba sina bwe nnyinza kurecordinga audio kunnyonnyola sina bwe nnyinza kukubira kunnyonnyola nga tontereddeewo namba yo so mikwano bw'oba commentinga ng'olina kyoyagala twogere osobola okunterawo n'ennamba yo oba gwe n'ojja mu inbox ne twogera emiwendo giri wansi ddala mikwano mutuwagire tiimu after Ramadan mikwano basweetheart mutuwagire tiimu May tiimu n'emyezi egiddako ebbanga lyonna mikwano nsaba buwagizi bwammwe mutuwagire tukola surprise ne delivery tusiba ebirabo bya ssente ebimuli bya ssente tubikolera ddala ebirabo by'oku mikolo ng'okwanjula nika birthday parties n'ebirala bingi nnyo tubisibira ddala ate nga nawe yandyagadde okudeliveringira ebintu tubideliveringa nawe yandyagadde okukuguliza ebintu entubideliveringa tubigula ku video call mu bulambulukufu n'obeerawo buli kimu ne tukikola ng'olabako oba kuguliza mwana wo ngoye oba ki oba birthday surprise ya mwana oba yaani oba kuguliza bintu bitwalira bazadde oba bakadde weetuli okubeera nga tuyiwirawo bankuba kyeyo emibiri kuba aba family members ebiseera ebisinga omuntu wagenda ku kyeyo bakuvaamu enamba yaffe eri ku screen tu inboxing twogere ate tubeere nga tutuuka ku nzikiriziganya tusobola okukola ffenna katugende butereevu tugenda kutandika ne Miss Damamu ate oluvannyuma tugende olabe fire ewa Dr. Halim naye kati Miss Damamu abamawulire bagenda kukusuulira maama bamukube ate nga nze nange nja kumalawo nga Miss Damamu nakugamba maama ekintu kyakoze Miss Damamu ekisooka toli muyimbi nti oba adde okoze kivulu maama wo baali madde mu mwengule ng'akyali eri mu kapabu ke baabaddemu yali badde agenda bugenzi waka mukazi watu bamufukamiza nga ne Spider bukyanga beera kuno ku internet takolanga ki gano gonna amagezi nga kuba buwi taleta kumamwe n'afukamira mu mawulire teri kintu kikubba muntu kumusula wansi nga bamawulire nze nkikubulira ogenda kulaba ng'ekyabaga bagamba mama katukubireko tujja waka tugenda kujja kulaba mama Miss Damamu wabeera era mu bwangu bw'ekitabo mama wo mu WhatsApp takkiriza bamawulire kugenda wammwe nze nkubulidde Miss Damamu no TikTok tugiriko kunyumirwa bunyumizi n'okubakaji n'obeera celebrity naye tubeeranga bali ba celebrity ba Spice Dana nti obadde okoze kivulu togenda kukerawo makyagame Miss TikTok ojjanga okola ekivulu waneeno nze kankubulire saa zino video zo bazaagala naye mukadde mujje mu kamera wano twavuma saavuma abaana baavuma mukaddewo n'okaaba mu audio nga bwewereza ono owedubayo n'atunda bukofi nga bwokola bwoti maama omukyala mulungi era kumidde omwana wo mu bulungi gye omwana wo mu kamera ojje ne maama mu kamera kontenti wo yakutuusiza ku kyoliko si maama si yakutuusiza ku kyoliko bw'oba oyagala emirembe olaba avuma maama ng'ekifaananyi just naye ayogera ekigambo ekikwatakwatagana ku byayogera bamubuuza batya ebya mado nga si ye mado yali akwana nga ne mado enyitawanga interview
Ewa Miss Damamu nga tuvuddeyo tugenze ku Dr. Halima. Kino ono kitidde oluvannyuma lwa Dr. Halima okulangira omukyalo oyo bizinensi ye nga Dr. Halima yali akyali Saudi Arabia era nga Dr. Halima agamba bizinensi ye yagirangidde okumala emyaka 5 miramba bweddu nga yatandikira mbuno mu kulanga porridge ageza hips n'ebirala bingi nnyo endwadde ez'enjawulo byonna bingi era zaalanga ng'abantu bangi bamukuba bamugamba business yo biki abakimanyi then nga akomawo akiliyaringa eyanga bagamba business yange n'ebirala bingi nno ng'endowooza waliwo ebitatambudde bulungi oluvannyuma lw'emyaka egyo 5 kwebbanga babadde bamaze ddene nga omukyalo oyo bafunamu obutakkaanya ng'omukazi ayagala Dr. Halima akole ku mpaka oba yafuna bujja abadde amulangira bulungi nga takyasobola kukkiriza Dr. Halima kulanga bizinesi ezindala nga aleseewo bizinesi ye ekirala n'amugaana okukola kuba Dr. Halima agala kola naye bizinesi ya bintu ebyo bizigo n'ebirala bingi ddagala eryo so omukyala naye awulira obujolo okuba nti Dr. Halima agenda kola bizinesi yemu neye gy'abaddemu ate no ng'abantu bangi bagamba nti naye buli omu Katonda yamuwa riziki ye bantu bangi bali mu tawuni bali ku kizimbe kyekimu naye nga bakola bizinesi zezimu naye nga buli omu akolera ddala ssente empitirivu omukazi kwe kuvayo n'atandika okuthreateninga Dr. Halima ng'amutiisatiisa ngenda kukuba amasasi ngenda kukusiba ngenda kupangira accident ogigwemu ofe n'ebirala bingi nnyo Dr. Halima agamba nti abadde amaze ebbanga nga yatya okuva lwe babimugamba takyebaka emirembe gyamuggwako lwa kugaana kulanga business lwa kusalawo ku moving on kuba nti ne wabeera mwana akula n'ava ewaka naye omukyala mbu amulemeddeko Dr. Halima ng'emirembe gyamuggwako era omukyalo oyo mbu n'asalawo agule ba tiktokers abavumi bavume Dr. Halima bafube okulaba nga bamukuba paka ku ttaka Dr. Halima byagamba nti omukazi oyo abeera yeekuba yekka bwe batyo ne batakuma okwo ne bavaayo ne bajjayo obwino wa Dr. Halima nga we yanobeewa omusajja yamuwasa era essaawa yonna bagenda muleeta ku interview agiye ebyama byonna n'omwana gwe yamuzaalira tamulabangako tamumulagangako bw'atyo n'afuna kihaji omusajja omukulu ow'emyaka 6 eyamuwoowaawo nga tugenda mu kisiibo era n'amupangisiza ekyanja era yegamakago ye ennyumba gy'olaba alaga nga bw'ali planned kadama abeeramu AC afumbira ku gaasi ayoleza washing machine nga bw'olaba vidiyo eyo bwetambula bino nno ebize bikyankalanya omukazi oyo oba n'abantu abalala bangi omukazi bw'agamba yayamba nnyo Dr. Halima essaawa zino lwaki amuvaamu nti abantu tebayambika ne Dr. Halima agamba nti abantu tebasiima bayige okusiiba ebbanga lyamaze ng'akolera omukazi emyaka 5 lwaki ayagala kumusasulamu bubi ng'ate abadde yavaayo mu bulungi tayagala Dr. Halima naye yeekulaakulanye ng'omuntu njagala obeere nga wewulirako ebisingako ate naawe otuwe endowooza yo mu comment section. Awo wookubyawo okubyewo bulungi nti nabba ebintu by'omusajja byonna twavaayo dda nze sikolagana musajja munaku kitegeera ali mukazi mupamba nyinira abaana bange 8 kumpi kati nga zonyumiza musajja talina ssente nze talina ssente sibeerawo tondaba nze nawengeze ndya bulungi twavaayo dda n'akaduuka n'enkabba konna kati wali osuubira kati nze ngenda kukola ki omusajja muzaalidde omwana okiwulira yeekoze ebintu by'ekifakini nga tulina kumubba bubbi ne tuteeruka ne tudduka kitegeera byayingiddemu nno munnange tabitegeera omukyalo oyo kuba bigenda mmuleka kutaka nze gwaliko nze ndi muntu wa social media ebyo twalabalabata kati wagaa nti nabba omusajja nenswala nenkola ki kati n'ekigambo ky'okubba omusajja nze tekinswaza namubba ne muddukako nenfuna omulala kitegeera ekintu ekyo tondaba nze nawengeze
Awo n'oluvannyuma Dr. Halima avuddeyo n'akola live n'alaalika ku nsonga ezigenda mu maaso era nga mweraliikirivu era nga yeekubira omulanga oluvannyuma lw'okubeera nga boosi we omukadde bamutiisatiisa okumukuba amasasi, okumupangira akabenje, okumupangira abatemu bamuyingirire bamutte n'ebirala bingi nnyo era njagala obeere nga weewulirirako so nnaate oluvannyuma otuwe endowooza yo okusinziira ku butya bw'olabye vidiyo eyo ate nga tukyeyongererayo ddala bwino omulala mu kuleetera mu maaso awo. Nze mbabuuliddeko obubuulizi bwe mukeera wano ku makya nga nninga isima nga mumanya banange mulimu banganya okukola bizinesi efaanagana of course sigenda kukolera bizinesi efaanagana nga iyo ngenda kutunda cosmetics naye nga tebiri mu kyemba yeemu. Cosmetics mungi katale, supplements mungi katale. Ndabyeko abannamuza mulimu inbox yange munnamuza mwagala kumpa bakubira adva ati munnamuza mutunda supplements kasita mwalabi kino nga kibaluseewo ndowooza mugambye ho kyewala yagaliza embazi kibuyaga asudde mulimu inbox yange ngenda bacekinga ndabe naye ku luno twagala bikola kiwulira muŋŋaye nti mbulookinga gospel gulu sigenda kubulookinga enzo manyi I don't block otera okwogera ebirimu amagezi naye ku luno olutalo simanyi lwaki bakuguze okiwulira omuntu we bamuguza anvume naye banenze sirina musango ekintu kye nakoze negubye bwegubi ntandike life yange empya okitegeera n'omuntu wakula ava mu bazadde be okitegeera ndaba nange mundeke maada mbadde neerabidde naye tolima nti tebikola kuba bwe awandize komenti eyo manyi abasobola okumpita ngende nkuba akalango ka Tekino okiwulira ngende nkuba akalango ka Tekino naye nga nkozesa iPhone ndowooza okitegedde ekintu ekyo ndowooza okitegedde ndowooza okitegedde naye nga gospel gulu wagambye simanya nabbo omusajja simanya nenfuna ekikadde nekintwala enajjeera banange is it a crime banange kibi buzibu ki bwe mwina bannayuganda nze bwe nfuna ekizeeyi kyange nekimpa byenjagala nembeera contented ngaffe abakazi abakulu kati buzibu ki obwo buzibu ki and my man takomplaininga ndowooza mulaba engeri gyanyiriza banange mufune kyemugamba nti mmwe buno obulamu obulungi abantu bwe balimu mmwe temubwegomba banange nze kambabuulire wamma bawala mmwe bw'ofunanga omusajja akutebenkeza omutima n'emmeeme n'omwoyo byonna mukwano go for him naye mmwe temumanyi kyekitegeeza eyo nga tuvuddeyo omukyala abadde akozesa Dr. Halima abantu be yataddeko okubeera nga bakuba Dr. Halima bavuddeyo beeyongedde okuvayo ne bongera okuleeta bwino akakasa okubeera nga bagenda kusiba Dr. Halima bagenda kwongera okulaba nga bamunyigiriza bayongedde okubeera nga bamutaako amateeka amakakali era byonna ngenda kubeera nga mbikulaga mu maaso awo naye ng'ebyo byonna kikyo ki njagala obeere ng'obyerabirako naye ng'olutalo kakati ndowooza kati omaze n'okkiriza nti edduuka teribeerangako liryo ekyo kimu kyembadde njagala okkirize nti edduuka teribeerangako liryo ekyo webale kukiryalinga mpewo kubanga okyogedde n'ogamba nti obaddenga mukozi ebbanga lyonna era n'abatulaba beewuunye okuva mu 2020 ku peegi ennamba ya Halima ebaddeko nakati y'ennamba eriko ku peegi yaani ya Dr. OHC eyakyuse kubanga peegi yakyuse yabadde eya Halima abadde ne peegi 2 waliwo eya Halima 1 ne 2 kati eya Halima 2 yakyuse baloya bagimugyeko kifuba kati Dr. OHC yagirina oli omutuufu oweri ku ddwaliro ennamba yemwe baddenga ku namba y'ennamba yemwe baddenga ku peegi za Halima zonna
era ye namba yemu ekyakozesebwa kati kitegeeza bulijjo oli mukozi webale kukkiriza. Ekirala njagala okulaga abantu nti oli mufere mukazi gwe oli mufere tutandise bwe tutyo olunaku olwaleero akakantu mukalaba kakutte. That is a KY lubricant. Eyo lubricant ekozesebwa naddala bano abakazi abeetunda. Lubricant mumanyi ekitegeeza bano abakazi abeeryamu n'abalala okureducinga friction mu nsonga z'ekikyala. Ono omukyala yakwata akantu ako ka KY n'agamba mbu kaleeta amazzi mu bitundu by'ekyama eby'abakazi. So obwo bulaga obufere. Ekirala ngenda kuleeta National Drug Authority obeera kyanja mu maka g'omusajja gye wali wafumbirwa wavaayo. Kati olina omusajja omukadde oba ali myaka nkaaga gy'obeerawo ekyanja manyiwo bulungi nnyo. Tugenda kujja ne National Drug Authority ne URA otulage empapula kw'osasulira omusolo. N'ekirala otubulye gye wasomera obusawo ne license gy'ogijja kukkiriza okutunda eddagala ng'ofeera abantu. Okwata otya lubricant ya KY n'ogamba nti yeekola okuleeta water mu bitundu by'ekyama eby'abakyala. That is a lubricant ekozesebwa abasinga bano ba sexual workers mubamanyi ababeetunda. Ekozesebwa just kubayambako ku reducinga friction ebiseera ebisinga bomanyi toyina nnyo water mu bitundu by'ekyama. Gwe n'ogamba nti ereeta water. Are you serious? So tugenda kujja ne National Drug Authority oyogere gyo wayigira okutabula eddagala, license kw'osasulira omusolo, license ekukkiriza okukola byonna. And in fact kati wagalinye gye gava mukazi gwe obbye abantu bangi. Nkiddamu obbye abantu bangi. Omusajja yali eyakola nika wamubba n'oleka ng'edduuka lyonna olibbye eryengoye erya Gomesi gye wali oga nti otunda Gomesi zonna wazibba n'ozitwala ye Masaka ne national ID z'abaana ne passports n'ozibbiramu. So bw'oba wakana kyangu nze nga ntuula ku pano ne bbaawo abu eyali bbaawo kuba kati wavaayo n'omwana tamulabangako. In fact wavaayo wafumbirwa kati. So nsobola okutuula ku pano naye nannyonnyola ensi bw'obanga kyoyagala muwala genda mpola relax. Nze kye nabadde njagala kiri kimu okiryalinga empewo nti edduuka teribangako liryo. Ekirala oli mufere. Ekyo kyobufere kyo tekigenda kuvaawo tesigenda kukijjawo oli mufere. Ebyo nga bikyagenda mu maaso njagala obeere nga weerabirako abantu ab'enjawulo abavuddeyo okubeera nga boogera ku nsonga za Dr. Halima ezigendera ddala mu maaso. Abamu bagamba nti Dr. Halima muyaaye mufere era ng'omuvubuka oyo bw'agamba mubbi. Abalala bagamba nti bosi wa Dr. Halima naye agezeeko okwapreciatinga omulimu Dr. Halima gwamukola yadde nga abadde amusasula ssente naye Dr. Halima omulimu gw'abadde akoze gubadde munene kuba si kyangu omuntu okutuulira mu bizinensi yo n'atuulamu n'alagira ddala ekifaananyi kye n'ajeewa n'akulangira ebintu ne bibeera nga bitambula ng'ate abantu ennamba esinga babadde bagenda lwa Dr. Halima. Ekitakyagenda kusoboka ssaawa zino olw'ensonga batandise okubeera nga batattanya erinnya lya bizinensi. Njagala obeere nga weerabirako ate naawe twendooza mu comment section. Naam, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Halima onansonyiwa ebigambo bye ngenda okwogera. Nandibadde mbikugambira mu inbox yo naye already ebintu biri ku social media nina kubireeta ku social media. Halima oyinza okuba wayawukanye n'omukyalo ono ddaye ng'omukyalo omusiraamu. Allah atukkiriza okusonyiwagana n'okusonyiwa ababa batusobezza n'okubeera ab'emmizi eri abantu abo ababa balina we baatuteeka oba we baatujja. Halima omukyalo ono muyinza okuba mwafunye obutakkaanya ne musalawo mwawukane mu bizinensi naye jjukiramu nti omukyalo ono alina gye yakujja. Oba oliawo ku bulamu bwe okufuuka ky'oli essaawa zino ayinza okuba ng'abulinako ettaffaali. Omuntu okuwa bizinensi ye n'ogirwaninga for almost emyaka ng'ebiri. It is too much my love. Tovaayo Halima kukolera mukyalo ono video yonna ng'okuba bizinensi ye. Abantu ba social media ebiseera ebisinga batukozesa ensobi. Omukyalo ono ogenda kumwonoonera bizinensi ye naye dda ku musaalo osaalogambe nti ya Allah omukyalo ono ayina we yanjija. Tuyinza okuba twafunye obutakkaanya, tuyinza okuba twayawukanye mu ndowooza mu bizinensi, nange neesalawo mbeeko ekyange kyentandika naye ate bagamba gy'ova toyombye gy'otera okudda. Halima omukyalo ono yakuwa bizinensi ye n'obeera ng'omukubira obulango ng'ofuna bakiraya nti
percentage yonna gye mwakkanya oba oli awo naaba ng'agikuwa bulungi kubanga bizinensi eno ogikubidde akalanga okumala ebbanga and abantu abasinga bonna babadde bamanyi you are the owner owa bizinensi eyo. Kati essaawa eno bw'ovaayo ate gwe ekintu n'osatulatinga omukyalo oli oba omwononera bizinensi ye naye ng'ate omukyalo oli gw'oyononera bizinensi ye yali akubeereddewo okwo yakuwa obudde bungi naawe n'omuwa obudde bungi okubeera ng'abantu bakutegeera era nga n'abantu naye bamutegeera. Abantu abasinga babadde tebakimanyi nti bizinensi eyo siiyo. Just gwe ng'omuntu ky'obadde olina okukola kuvaayo okukola vidiyo egi nti Formatic Mall sikyaliyo, bizinensi si yange oba bizinensi nagiselinze out. Kyabadde kimala. Abaana ba social media bano boogera era boogera ebigambo bingi naye omuntu bw'abanga alina we yali akujje mulekeremu kali akatiibwa ak'okuba ng'alina we yali akujje, ak'okuba ng'alina we yali akutadde, ak'okuba ng'alina ettaffaali lye yali akutaddeko. Baganda bange tuliga okusiima abantu. Omuntu ne bw'obanga ofunye obutakkaanya naye ng'obutakkaanya obwo mufunye omuntu oyo yali alina waakujje n'akutuusaako ewalala baamu kali akeerekeramu ogambe kulwalira omuntu ono alina we yanjija. Mukwano toddamu kukolera mukyalo ono vidiyo, toddamu kuba bizinensi ye, toddamu kubaako ky'oyogera. Nkimanyi nti obutakkaanya bubaawo mu bizinensi ne watali bizinensi yokka, mu family, mu relationship, everywhere, but omuganda agamba asirise teyejjusa. Halima bw'ona asirika ne bwe banakolera vidiyo eziringa omutwalo ng'osirise abantu tebagenda kujajinga. Naye oyogedde bubi mu vidiyo eno olinga akuba bizinensi ya muno giteera ddala waggulu ogiteera ddala wansi egwire ddala kuba bw'ogamba nti by'obadde otunda bibadde tebikola ng'ate obadde otulaga nti by'otunda naawe by'okozesa totally nti naye bw'onookola the same business tojja funa bakirayanti kubanga era naye bajja kuba balowooza nti olimba. But I'm sorry video bwe bekuyisiza bubi, I'm so sorry, naye nga kibadde out of the media kitegeeza mbadde nina video gikolera ku social media. Naye nga bambi mukwano toddamu kukolera mukyalo no business Halima. Alina we yakujja, alina eddala lye yakuteekako, alina we yakutuusa, alina ekifaananyi kye yateeka mu bantu. Oba ggwe ekifaananyi kyo kirina we kyalaga mu bantu. Toddamu mukolera video. Anja kubaleetera interview ya bbawa Halima gye yanoba nga avuddeyo nja kubeera nga mbibaleetera naye nga nyongera okujjukiza ntuzuula omwagalwawo toddeyo omuntu n'akubuzaabuza ng'olowooza oli omukumbe muli bangi mutuleetere inbox tumuzuule enamba yaffe eri ku screen tu inboxinge tubeera ate nga tukwatagana airport pickup ku bei layisi mukwano tu inboxinge tutambule ffenna team May team after Ramadan team mwezi mukwano mutuwagire bambi mutuwagire emiwendo gyaffe giri wansi ddala nga bw'okiwulira. Namba yaffe kweli ku screen jangu twogerezeganye bambi mu comment section tekiggwa tulekerewo enamba yo tucontacting oba tukubire oba gojje butereevu mu inbox yaffe tubeere nga twogerezeganya. Eriyo ebintu ebibeera byetaaga okubeera nga mwekubidde essimu oba mwewereza voice note ezitali mu comment section. Neebaza nnyo abo bonna bonna abansupportinga nsiimira ddala. Tukola surprise ne delivery tusiba ebirabo bya ssente ebimuli bya ssente money bouquet money towers gift hampers fruit baskets n'ebirala bingi kuguliza ebintu n'ebitu bidelivaringa ate no ddala ku video call ate nga tugula tusiba n'ebirabo by'oku mikolo ng'okwanjula nika birthday parties n'ebirala bingi nnyo. Nyongera okubaza mwenna abalaba video zange to the end nolaba obulamu nga tobuskipinze mikwano ndi musimusaba Katonda ko kyosinga okwagala. Nyongera okujjukiza tyokyali ku channel media subscribe for more updates like share and comment werabire kunyiga notification bell obenga notified bwenteka video empya. Thank you.